Uganda emu ku challenges eyina nti bagifuula ensi ya ddiiru ate nga ddiiru zonna ziggwera wa president. Kati obuzibu obuliwo gwayagala okudiiringa, it is the matter of getting the best broker. Aina broker ali beta wakati awo yasinkana president amangu. Kati ekyo kiddamu ekibuuzo kyammwe abagamba lwaki wumeeruddewo tennamusinkana. Bulokawo kintu kikulu nnyo. Kati Uganda yafuuka ya ddiiru ne ziba nga ddiiru zino zikola ki? Ziggwera wali. Si kyekituufu si bwe kyandibadde kikola ne unfortunately bwe kikola ki? Bwe kiri. Okitegeera nti olwaleero amateeka oluusi agamu gateekeddwa kuva wansi kwambuka waggulu. President limusanga wali akole ki? Asayininge. N'olwaleero ate eriyo agava waggulu ne gadda wansi na directive. Era n'owulira nti NRM kokasi yatudde bano batudde ne babasaba oba ne babalagira oba ne babasasula balonde bwe bati ne bwe bati. Okitegeera simanyi oba in that same spirit omukulu we yagendeddewo omukulu ng'amugamba nti nandisabye obayite balonde bwe bati ne bwe batya ne bwe bati. Kati simanyi edikezo yalina tukola ki otunnyonnyola act of 2 Kicho wabadde omusuubira okuwandiika ku kifaananyi ekyo. Genda maaso mbajjagamba nkuyingira nakusegera kiwandi. Kicho wali badde osuubira. Lwaki mbadde nkulaga nti gavumenti eno yennyini ng'eyita mu Jerusalem Sale yateekawo ekibiina kyayo ekyagula music w'abayimbi abakadde bonna. Kitegeeza ye muhowuninga. Kitegeeza nayo ejja kwetaaga okulya mu music oyo. Kikulaga nti copyright ate yesinga n'okugyetaaga n'okusinga abayimbi. nafuna funyi busobozi bukola naye nga weeri. Naye nga music yenno wakadongo kamu bw'ogenda kwa Lord Fred Sebatta yamugula, bw'ogenda kuba abayimbi bonna abasinga bawule baani bonna yamugula. Era alaba Fred Sebatta yavayo n'akomplainako bagamba percentage zo twakola ki? Music wa Sebatta akaaba nti bamubba bakabira be bamubba. Kati okitegeera tolina ogenda kuŋŋambira nti gwe wagenze osabe president olw'okuba president etteeka talyetaaga nnyo ate nga muganda we yali mu business ya music. Okitegeera ku Hotel Federation weetudde nanyini wooteri eyo buli omu amukola ki? Amumanyi bulungi n'agenda ze. Yensonga lwaki abantu tubagamba nti eyakola akulembera federation siye nanyini idea yokola federation. Naye ate nze muntu abelieving nti mulimu models ezimu ng'ate okwegatta bwe bunafu nga mu angles ezo mwe muli music. Music structure waayo baamukola nga alina kubeera independent. Music baamukola nga ebirina okubeera nga bimufuga ate ffe bitwagala okubeera nga tuzibiikiriza. For example kwatagana ogenda mu ggwanga erya America essaawa zino ebimu ku bisinza okutunda industry ya music butakwatagana. Beefs, conflicts, feuds, West Coast, East Coast, nebekuba big ne paka n'okufa baafa ne baafirira oba basacrifice nga kati sawa zino bajeyizi bakola ki bathrivinga. Nti kizibu nnyo ogatta abayimbi no bakola mu obukulembeze mbu waberi wabakulembera tekiriyo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala. Nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako. Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA, okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya bbulu oba red okudda mu namba plate za bulijjo, transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook, car import and export duty computation byonna babikolako. Basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi. Official najo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti. Kiriza nkutegeeze mwe abali online ng'oyagala kubanga teweekolera kasente oli waka olumu tolina maanyi gatambula oba okola nnyo tofuna budde buwummula nga wetaaga tisofuna akaseera ng'otudde waka naye ate ng'oyingiza lwa nsonga nti eyo wadde otudde waka ddiro zisigala zikola kizijja. Njogera n'abantu abali mu Bulaaya awo abali mu America awo Canada awo online business yenkola kakati okusobola kubanga ate omanya ebisingawo ogenda ku website eriko www.solme
Solmery solmy.com okumanya ebisingawo oba oweleza WhatsApp message ku plus 437 48 82 kakati press conference eyamwe abagala okugendako e Canada naddala nga muli bannabyamizannyo namwe abanyumira ebyemizannyo emanyiddwa nga Sports for All International Conference eriyo mu mwaka gwa 2024 wakati w'ennaku z'omwezi 15 ku 18 Novemba. Kakati gwayagala okukozesa omukisa guno otambuleko n'ebifaanaganako bwe bityo basobola kuba nga bakuwa invitation right now. Kakati kyogenda okukola ogenda kufuna dollars zigenda kubeera 4 naye kati gwetaaga okuba nga omanya ebisingawo ogenda kuweereza WhatsApp message ku plus 1 64 79 15 06 40. Kale Nana Habo mouthwash kafaanana bwe kati nkusabye oberenga ate okatwala ewaka obere nako mabali ebweru w'eggwanga ate kalungi nnyo kaasusse kyokola obeera okatumya butumya oli ebibuguma oba ebinyogo gamannyo gakusanyalala gavaamu akaswa akatali kalungi Nana Habo mouthwash. Then obulamu nsonga nkulu nnyo bannange wobanga oli mulwadde mira eddagala genda mbasawo bakukebere mulekera okubeera mu dinayo waliwo omuntu ngategeera status yo nengo kya associatinga n'abantu abalala mwabate waliyo n'abalwadde abakola ki abakusinga so mira eddagala lyo ate sigala nga okebeza so that to involving na mulwadde mulala kubanga ate yayinza okusiga obulwadde ate obubwe ate nga obubwe bukambwe Promax abo ategeera bulungi sirimo na ali upgrade yinzo sanga obwonga gochali kweno version yenkadde nga ate oli ali n'empya najikusiga ekyo kye bayita importation of AIDS. So ensonga bange tambula bulungi Alumtawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 ngate erina n'ekyapa mbaniriza ku show ey'olunaku olwaleero era nga tuyingidde okubira nga ate ensonga tuzirungamya nga bwe zirina okuba nga tezikola ki zitambula. Of course pano nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo lwekyali era kantandike nawe Mako babuuzeeko oba babuuzeeko ambalamusizza mwenna nange nyongera okugatta eddoboozi ku Mr. Simon okubategeeza nti sirimu ennaku zino asinga nnyo mu baana abato ate abaana b'amasomero baawummudde mwegendereza amakomera maggule space nnene so omanyi abaana b'amasomero bawummula ebiseera ebisinga abakazi abafumbo babeera ku bunkenke abasajja baba tebakyadda waka baba bali ku buno obuto bazzaamu omusaayi n'akavidiyo kanabye ku TikTok ng'omuvubuka yayingiza obwa bubiri nenga bwa myaka 12 obwala bubiri nga butaddemu naye abantu b'ekyalo beekolamu omulimu ne bamukwata ne bamuteekako empingu ng'obwala babuuza mukola kimino mbutunino ne mukwano gwafe nenga omusajja kumpi ali myaka nga 27 so kati tugezeeko kulaba nga tukuuma abaana mu biseera bino ebya holiday gino emyezi ebiri gye bagenda okuwummula tulabe nga tubayisaamu okuddayo ku masomero because ale pregnancies zeeyongedde nnyo naddala mu bitundu nga mu kyalo eyo Kayunga gye tuva abaana ku myaka 14 baba mbuto baba bafunye embuto nti abasajja abakulu bana balinamu kasente ate bakabasanyizza nnyo abaana baffe ekigenze ewala nti yo omusajja okuwa omwana emitwalo 5 si kizibu kye amu emitwalo 5 n'amusiiga sirimu tobwe munyooma bwe gwolaba amanyi kati obuzifu abasajja bwe tulina buli bumu nti tukebezesa maaso noga kana akaana kateekwa okuba kalamu naye nga abasajja abakulu abakayiseemu kibi nnyo omuntu okubanga ali myaka gyange naye nga omwana gw'oli okuvuga omusajja gw'ovuganya naye ali myaka 4 naye nga mwenna mugenda ku mwana ali wansi w'emyaka 2 it is very dangerous era tusaba nnyo bekikwatako abazadde mufeeyo nnyo festive season tokkiriza mwana genda mu kiduula nga tomanyi wawaalaze mubateekeko amateeka mangi eyo kenge gyesobola okulaba nga tutereezaamu society. So okumanya ebisingawo ku bulamu bwo self testing kits enkozesa y'obupiira bukuyisa butya emira y'eddagala olwo Dr. Easy omukubira ku simu n'omubuuza buli kimu Dr. Easy ate noberanga ate ensonga etambula ntambi basebo ne banyabo onyongera okubabuuza kamanya Frank Ntambi Wayne Balukeza olunaku olw'enkya nga 3 December bannayi mazaalibwa gange era nkanya okuba omulango ogw'enjawulo buli yali eyo nga ayagala Ntambi content wa Ntambi comment tuzira feedback ebintu bitunyumira tubyagala nnyo ennamba y'essimu eri 0701870959 jagala ekabe bu message obuwomu buli be mutegedde birthday wish bamwe ku sendi we sente era onako olwalero olw'omukaga muganda waffe naye wakuza birthday junior onako olw'omukaga oluvano ngenda mu pate tasobodde beera naffe emikolo gye mutwala naye agenda bba naffe week ejja okay kasirye
abatulaba mwenda ku Saimo official tubaagala nnyo amanya Kasirye Adam Card nga ndi mutunuzi wa nsonga za art and entertainment. Saimo lwaleero naye kankozesa omukisa guno nangireko wano. Brand eno gye nyambala abantu bambuuza nnyo kitegeeza ki. Guno mutwe gugo. Guno mutwe gwange ofaana boti guli mu kati uniform. Bagwa animatinga. Brand eno yange representing omusajja omufirika naye nga ayagala nnyo eggwanga lye mu Africa ava Uganda. Yensonga lwaki na kino weekiri so. Yenna black yellow red. Bino byonna flag ya Uganda black and red. So mutu yenna aliyeyo nga wandiyagadde okufuna t-shirt bweti naawe ojoge Uganda mu kitundu ky'ensi yonna oli oba jampa t-shirt ziba mitwalo 5 jampa za 7 osobola okunkubirako ku 0755196813 giddemu mpolampola 0755196813 ne tuba tukutuusaako brand eno n'ogyesala n'otambuza Uganda yonna gy'oli. Kale tubaniriza olunaku olwaleero era nga topic y'olunaku olwaleero we are going to be critical. Jo twasaze twakoze buli kimu so twagala tulambike ensonga tubeeko ekituyigirwako n'ekikola ki n'ekitutambulirako. President wa Federation Edrisa Kenzo Musuuza yasoma n'entambi Obi-Wan Ntambi yalabikako mu bifaananyi ng'asisinkanye omukulembeze w'eggwanga yakola press conference okwongera okuba nga ate attaanya byatuyigira ng'agenze eri ew'omukulembeze w'eggwanga era nga mu ebiku ebyo mwalimu okwongera okuttaanya ku nsonga za copyright. Abantu bangi twalina mixed feelings ez'enjawulo ku kukyala kwa Eddie Kenzo embuga eri seeno ewa president nakasero abamu baagirabira mu ngeri gye baagirabamu nebifaanaganako bitabala nebibuuzo ne bijja waawo ekya Kenzo nga kyo kiyiseemu mangu sindi yaali kuki ishu ya biliyoni 18 yajjamu awo nebifaanaganako bwe bityo. Tambi tugenda otandikira ku Obiwo. Give us the background. Okay, omusajja ye Obi wange sola mwe wakana era tuŋoola mwenna abagamba tetwasoma twasoma just twakoma namwe abaasoma ambadde nsaba mubeereyo n'ebitabo byammwe mubirye anti n'omukulu alina ebitabo SST sorry gende mu maaso jakuddawo bitabo nga musulanja okitegedde musajja bamuveeko ekisookera dda fenna nange bandeka but that is social media for you. So tuli mu kwogera ku gesture eya okukyala kwa Edrisa Musuuza omukulembeze wa ekibiina ekimanyiddwa nga Federation. Yes, njagala tubyawule si omukulembeze w'abayimbi ba Uganda wabula mukulembeze wa ekibiina ekimu kubitaba abamu ku bayimbi. Background eri bweti nti after tubonga naawe 2016 ng'abayimbi ab'amaanyi Cream de la Cream bagenze okwenda onsinga campaign ya President Yoweri Kaguta Museveni, that is 2015. Tuyingira 2016 akalulu NRM wangudde FDC embarked on a mission of balinga political persecution era still abayimbi abo babadde part of you babavuddemu mubaboole we bayimba temugendawo ndozo jukire mbere yaliwo era yakosa abayimbi bayitirivu nnyo abasinga ne bakuba enkyukira owa balinda kugeresa oweddibu lyakola ku Lumonde enkyukira abasinga ne bawanika statements ezenjawulo bannange ebiki eri business yaffe webityo naye ne kirabikanga awaze politics ali direct okujja mu music nti no obeera ina side gy'oliko gy'ogwako ki oyinza okubeera ng'olowoozebwa mu ngeri omubendala naddala abantu abali sentimental oba abalina engeri gye balabamu ensonga z'ebyobufuzi. Fast forward ekyo ne kibeekize no rating mu kaseera ako ne wabaawo abaasigalayo ne banywerera ku kye bakkiririzaamu omu ku boyi Bebe Cool abalala abagendayo nga bafuna backlashes ezimu era abasinga nga bakomawo bagamba bannaye twetaaga chances endala era asembye yabadde big guy nkulaga music engeri jajja mu politics tajja mu music. That is the same campaign yaddako eyaleeta omu ku ba artists Bobi Wine okujja okubeera nga avuganya ku ntebe ennene which no one ever thought of probably mu kaseera ako ne kiraga amaanyi ati gaalina nti asobola n'okuleeta abantu nga Bobi Wine abeera nga avuganyiza ddala mu nsonga eyo gavumenti mu kulowooza okwange neebaako engeri gyeyagala okubeera nga econtrollinga music oba art directly mu kiseera ekyo kubanga luli bantu sekinomu yagendangayo n'afuna ekye n'avaayo
government nga yesuliyo gwa nagamba abayimbi bakaba kino bakaba kiri government ekola kitefaayo naye ku mulundi ogwo mu campaign eyo wetwalabira ddala nti government ne state ne NRM nga party ziri interested nnyo mu music ku side ya NRM yo ngeyina byesobola okujjayo eno nebawa ssente zaabwe n'abayendosinga ku side ya state nga state nebeera ngeyita mu line ministries okubeera nti bakuŋŋaanya abayimbi gye bawangaalira yonna babeere nga babakobe babayisaamu 2021 2019 nga tunakuyingira covid ekibiina National Culture Forum ne kifomingibwa omukulu yali omukyala Anita Seruwaji nga natukuŋŋaanya ffenna. Anita Seruwaji tafominga union kati yali wa union kati National Culture Forum nayo set up yali nanti kati eyo inception yona idea yali Anita Seruwaji otugende Lugogo ne tweronda twatunula tuga yes because nze ne saba zino nkyali mu National Culture Forum nga akulira movie distribution Secretary General Association of Film Practitioners Uganda Limited ne tutunula ani atusinga obukulu obukadde ne turonda ragadi ngeri ya kisajja kikulu amusinzira ku myaka bunene eki myaka ni byakoledde mu industry ne ndowooza ne tumuwa tuba tuli awo then mabegako uma ne yali jesse timba kwana yo mu lukiiko yakola ki yali mu lwa NCF olwo uma ngetandika ne mwami Chameleon ku WhatsApp group ne fulumayo ne bagifula oyo atakuba muziki atukulembera atya nadukaza nabidukamu obukulembeze nebudda mbayimbi Sophie Gombi akulembedde Benda akulembedde pake sawa zino Sindi akulembedde bagenze mu kalulu sahazeemu kacyankalanye lekacyankalana waita emyezi nge3 formation ya federation ewe hata mu covid tuina superstars association tuina music association ezo zali mpitirivu era ekisinga okujjukirwa zakola treks and visits ezenjawulo gende guru era ne twafuna ne kibayita womas zali mpitirivu ne zigende guru tuba tuliawo ne zireta ejawu mpitirivu nenga ekigendererwa ekikulu nti buli association yakulemberwanga ng'egenda eri kubeera ng'etikkula ttooke tewaliwo mulamwa guli awo gwasalira nti gwe guno kakati munnange eyo period ne tukola ki tugivaamu tuba tuli awo formation ya federation nejja federation mu kujja ejjanga olwedde ino ne berondamu abo mangu ayo mwabiraba edikenzo president ne balonda olukiiko lwalo olufuzi olwa wansi Spice Diana baani bashiba ne babeera nga babawa kakati background eyo mbadde nyingizako gye ku federation engeri gyejja then efuna clash ne uma nti uma yandibadde nga association egatta abayimbi bonna ali ne federation eyo egatta abayimbi bonna kati ne baclashinga uma nga yegamba gwe federation toliwo mu mateeka because toliwo nga federation ndala wezina okubeera nga you are the supreme body mu mateeka tokola kito kirina weba tulayogenda nga bakola ki nga baclashinga fast forward paka okugugula nakuno okutuse ku level ntwaliwo sente ezisuubirwa billions 18 ezigenda okujja okuyingira abayimbi ng'ebibiina ebyo ebibiri zonna zikola bombi bazeetaaganga bbuku lwabwe oba kitegeera kuba ku lunaku lwa Monday ndowooza Sindi avaayo n'akiwakanya nagamba billions ezo 18 zigenda mu federation tugenda okulaba the next day edikeza tusuddemu naye ki ebifaananyi agamba meeting president ku nsonga ye teyayogera ku kya sente yagamba federation ya copyright agency so mukama wange ndowooza background yeyo naye nga mulimu bingi just nti obudde butono naye nga babaddeyo ennwana mpitirivu nnyo okulwana okusika omugwa ebisongovu abayimbi abamu okuva mu federation bamuzeeyi matovu ba Spice Diana ba Fina Masanyalazi n'abalala so tebadde gundi ya bulijjo kubadde kusika mugwa kakati tweyanziza kati mu bubaka bw'omukulu Edrisa Kenzo Musuuza first of all thanks for the language well written yawandise bulungi nnyo was very good yagambye bwati better in the quest bagambye amanya okuvunula nja kuvunula in the quest for streamlining our industry and lobbying for our well-functioning music industry mukulufuubana ennyo okubeera nti nno industry yaffe ey'ebyokuyiiya ey'omuziki tugiteekerateekera nga bw'erina okubeera ng'etambula. Today I met my muzeeyi olunaku lwaleero nsinkanye jjajja wange His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, and we discussed the urgent need for the amendment of the Copyright and Neighboring Rights Act. Nsinkanya muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni tubeera nga tudiscussinga eky'omubwangu ekyokubeera nga tutereeza ensonga eya copyright okukiteekamu ennongoosereza. It was a great discussion in which he promised to follow into the matter
with the urgency it requires. Ntino emboozi yaffe yagwa n'amakerenda netunyumira nnyo era omukulu n'ansuubiza nga wagenda ensonga y'okubeera ng'agigoberera mu bwangu obutalabwangako. He also accepted my request for a meeting to introduce him the Uganda National Musician Federation leadership and how far we have gone as a federation in building national structures for more inclusive and vibrant music industry. Era bwatyo nakkiriza okusaba kwange namusaba aberenga sisinkana olukiiko olufuzi olutwala ffe ng'aba Uganda National Musicians Federation nawa wetutuuse okubeera nga tutambuza omuziki gwa Uganda mu ngeri enteefuteefu. Obwe bubaka bwatuweebwa Edlisa Kenzo Musuuza bwe yavaayo. Kakati ekisinga obukulu mu byo kyendowooza it is the Copyright and the Neighboring Rights Act enaddala eya 2016 okusinziira ku kiwandiiko kya Eddie Kenzo ensonga enkulu kuba kati eno ey'okusinkana obukulembeze bwa federation I think kya buntu mukko kasirye okusisi ensonga eno eri ku Facebook emala mu kaseera nga etteeka lya copyright kisooka liri mu kubagibwa era ng'okwebuuzibwa kugenda mu maaso. Is it the right time to meet the president? Bwe tubanga eno ensonga eri ku Facebook eyatuweebwa ye yali eyo. Uganda emu ku challenges eyina nti baagifuula ensi ya ddiiru ate nga ddiiru zonna ziggwera wa president. Kati obuzibu obuliwo bw'ayagala okudiiringa, it is the matter of getting the best broker. Aina broker ali beta wakati awo yasinkana president amangu. Kati ekyo kiddamu ekibuuzo kyammwe abagamba lwaki wumeeruddewo tennamusinkana. Broker wo kintu kikulu nnyo. Kati Uganda afuuka ya ddiiru ne ziba nga ddiiru zino zikola ki? Ziggwera wali. Si kyekituufu si bwe kyandibadde kikola ne unfortunately bwe kikola ki? Bwe kiri. Okitegeera nti olwaleero amateeka oluusi agamu gateekeddwa kuva wansi kwambuka waggulu. President limusanga wali akole ki? Asayininge. N'olwaleero ate eriyo agava waggulu ne gadda wansi na directive. Era n'owulira nti NRM kokasi yatudde bano baatudde ne babasaba oba ne babalagira oba ne babasasula balonde bwe bati ne bwe bati. Okitegeera simanyi oba in that same spirit omukulu we yagendeddewo omukulu ng'amugamba nti nandisabye obayite balonde bwe bati ne bwe batya ne bwe bati. Kati simanyi edikezo yalina tukola ki otunnyonnyola kubanga kyandibadde nti etteeka lino eri bali mu kunoonyereza bandikoze okubuuliriza ne balitebolinga wali ku floor ya parliament then ne basalawo ne balonda bwe bamala okulonda ne bakola recommendations ezaabo ne basindika ew'omukulembeze n'atunulamu either n'asayininga oba n'agaana. Kitegeeza omukulu ye yanyize next n'ayambuka waggulu. Okitegeera kati abanga alina amateeka ge amadala ge yakoze ekige yabuuse kizzaayo abantu wali we bagambiranga nti federation eno etandikidde ku musingi mubi. Ndi omu ku bantu abakkiriza nti federation yatandikibwa ku musingi mubi. Lwaki? Federation yefomingibwa group ya associations ez'enjawulo ezituula ne zikkiriziganya nti tuyina obutategeeragana oba tuyina bye twandiyagadde okuggusa ebyenjawulo naye ng'ekisobola okutuyamba kwe kujja tufederating wamu tukole board egenda tukola ki otutambuza. Okitegeera ekyo kyagenda okujja federation enda okujja nga associations ezisinga tekolagana nazo buki bulungi era n'obukulembeze buno obuba interim buteekeddwa kuva mu association ezibadde kola ki ezibaddewo. Ebyo byonna byabuukibwa amadala gonna gakola kigaabuukibwa ne kireetera abantu okulowooza nti federation yali political project oba yali project y'abantu kuyisaako byaki byabwe. Kitegeera kyagiwa ebbala effu okuva eyo. Federation negyenkolera ekintu ba artist be Uganda abasinga kye basinga okukola neeremwa mu kumanaginga public relations waayo. Okitegeera engeri gyewuliziganyaamu n'abantu. Kati okumanya public relations yagwira ddala nti n'omuntu gwe baatulaga amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne pharmacy zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Ono ye King Saha! Hotel Africa
kuleekana nga 8 Desemba mu show y'omwaka gy'atumye ebiseera ebyo okugenda shinga emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeezi ya milioni 3 nga 9 Desemba Mukono Colin Hotel 10 Desemba Masaka Maria Flow 15 Desemba Luka ya Nanaganya nga batandika nti ye PR waabwe Fiina Masanyalaze yatuuka n'ava mu federation n'addeeri simanyi oba baabaragayo ku mulala nze siina gwe nalinda bye mulala waliyo bali luno ye yafuka PR yonna yabikola akola guno nabuli kati tebaatuwa PR mulala nti ono yagibwako ki yagibwako ensonga ne kituuka ekiseera nti buli avudde gyavudde asobola okwogerera federation ngeno abantu bwe bagikola ki bwe bagisiika okitegeera olwaleero ezza etambula ne tutuuka mu kuziika mujjukira okuziika kw'omugenzi Honorable Katolo Bwama Bobi Wine n'abaako statement ze yajja akola ne zitatuula bulungi mu mitima gy'abayimbi abaki abamu awo nawo ne babaawo akati akavuyo naye nga teyali agezaako bagamba nti olwedde etteeka libadde mu process nga likola ki nga litambula okitegeera nebayo statement ezaakolebwa ne baga abantu ne bagamba nti tuli mu goba copyright tetwetaaga byaki bya bufuzi ne tubagamba ekigenda okuyisa etteeka lino eteekeddwa kubeera ki parliament era political wing yeyino kikola kyo kiteesa naye you need someone of your own ategeera obulumi bwa mwasobola okitebolinga nga mu option bababaka abali mu parliament nga bayise mu ndongo eno mikululo gyayo na biki abakitegeera kaseera kano osobola okugaa tuyinayo Hildamani osobola okugamba Kayemba Solo naye abaddemu nga manager Rutaya abaddemu kati baali balina kulonda kwabo ne basalawo ne bagamba ati kale katulaba ono yatakola ki yanaatebolinga kubanga ebintu bya parliament ebyokulobinga na biki bisukkako ku byaffe bye tubeeramu eno ebyokusaagasaaga biba byampankuwe ompisizaawo kino okuwaki ebyo byonna bibeeramu kati ono aba ategeera Katemba azannyibwa ali wakati okusinga ki okusinga mu kitegeera neyo process simanyiwa we twagibuukira tugenda okumaliriza nga basisinkanye akakiiko ka parliament wabula tujjukire etteeka lya copyright tugamba nti Hildamani yasaba bali amending bwe bamusindika ku gundi agenda akolerise Olive of Parliament akole okunoonyereza simanyi oba yali akomyewo oba yali tannadda ne waliwo akakiiko ke bagamba oba Public Accounts Committee akakola ku mateeka ne kali mujjako ne kabanga atekeekateekeddwa okulwaninga ki interviews na biki ne kisigala nga kikola kinga kiri awo kitegeeza whether you like it or not wali oyinza okuyingizaamu baki bannabyabufuzi kati gwe bw'ogamba saagala bannabyabufuzi ate n'omala n'oyingira parliament wuyo oli wa president kubanga president ye head of the political affairs z'eggwanga ye office ekola ki esembayo kitegeera so kaakati kyabadde ekya Kenzo okusinkana president Museveni kiina kye kigatta ku tteeka lino oba odditoolako ekya Kenzo okusinkana president Museveni kye kigatta ku tteeka lino oba odditoolako kisinziira Kenzo president Museveni wamutwalidde ki abagenda bonna okubidinga industry zigenda okubidinga mu State House kati katugeze abatuwalizimu bagenda kubidinga baagala gavumenti eteeke sente mu kumaketinga eggwanga bajja mu kumugamba bwe tumaketinga eggwanga lino ne litambula abalambuzi bajja kujja omulambuzi buli atuuka ku kisaawe Entebbe tumufunako $5 eza visa emmotoka gyagenda okukozesa mu transportation oba okubya omusolo ate nakola mu transportation yakoze emmotoka erina dealership gyegenda ne bagula spare na biki hotelo wanaasula Kenya babalira ddala ku level nti singa tuyingiza abalambuzi miliyoni 10 abalambuzi abo nga bagenda marawo ennaku 6 nga buli omu ali amagye 2 ba poultry farmers bameka abakoze eki abafunye mu kati byebyo bako tebakola ki kitegeeza package lyobo twalidde omukulembeze otuuko considering otunula mu kikyo n'okwagala okuyitira kangeze kokasi yenaalemu bakiyise mangu eteekeddwa okubanga nnene kati njagala twebuuze ye Eddie Kenzo package lyatwalidde omukulu eriki era egamba ki ekyatuweereddwa nti twali ku copyright law wagenze president yakuyambeko wamuwadde ki omuwaaki okitegeera kubanga nze mbagamba nnyo omufera asinga mu ggwanga aba state tewepaakiranga ku state era nina kyaliwanga ngamba ekintu kimu siwakanya Katonda siwakanya gavumenti nina emirembe gyange omufera asinga aba state togenda keera ku makya omubanje nga tewamuwola ateekeddwa okumanya afunirawa yesi bwe nkuteekerawo n'enkuyisizaawo ekintu kyonfunirawa okitegeera waliwo ebintu bye tuzenga tugamba nti singa tugenda ne tusinkana abatuwalizimu bazze ku bidi nga balina bye baagala naffe tuyina okimanyi batulekayo ne bakubuuza lwaki noga abantu abali mu tuwalizimu bagezezzaako okuzimba amakampani ne mu industry gye tuyite ki enfu era n'emisolo bagiwa basobola okubidinga nga babesinga based on our tax returns
Mr President ensonga yaffe etunule ki etunulwemu faba ati tubala tugenda ku negotiating based on our what return kubanga abasinga tusobola okubeera abajuliza abajimbi abasinga tebalina na account seteze zijja ku mobile money nazikozesa ngaki mu ggwanga omuli emisolo nti osekeddwa okusasula pay as you earn as long as olina kyolikola ki kyolifunamu okitegeera tini numbers mmekaze tuyina nga ba artists osobola okuga nti president tuyina tini numbers bweziti esinga okuba nti niyereta sente bweziti esinga bweti ereta toto so singa otuyamba n'otuteerawo etteeka n'otwongereramu ne budget ne batuteekamu nga tupromoting ebintu byaffe tugenda kufuna bwekiti okitegeera bwe batwe babidinga n'omukulembeze muyisaamu ebibyo okitegeera bw'obanga toyina bintu ng'ebyo nga data oyo tomuyina nga togenda kumulaga kitegeeza oba wanonye kifaanani ng'era si papa we yalinayo ekifaanani bw'obanga toyina data toyina numbers zogenda presenting eri mukulembeze kumulaga waafunira kuba oli kugambye oli abajjeno w'aba mafia bonna kati otudde ku tebo ye omugamba ssebo njagala ompisizeewo kino njagala lutuyo mpiseewo ebyange yaafuniramuwa era omukakasa otya nti alina waafunira mu previous abadde akufunamu atya wadde abadde akufunamu ekitini kimuwe confidence nti singa akuyamba n'oyisaawo kino anaakufunamu ekinene kati data oyo bw'oba tomuyina kiba kitegeeza oba ononye eki kifaanani era ajja kutunulira ye ate n'ekirala eyakututte ye yabadde na kigendererwa ki waliwo kubanga eyakututte bulookawo ye yayagadde otukeko mu maaso g'omukulembeze akakase president nti abayimbi mbayina oba n'abakulembera mu muleese era yafuna akaseete k'ebbali g'osigale ng'osigadde mu kaakati King Saha ebiseera ebyo concert eriyo nga 8 erugenda kubeera lwa Friday emitwalo 2 VIP bigirabira emitwalo 5 nkusabe bambyo birengo wagira King Sahayo Ruhila Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks bakutegeeza nti banoonyeko okusobola okwiranga bewunya toilet season ez'okunywamu nga zijjudde bagamba nti biodigester tank bagisima batekamu ekirungo ekikubba obucyafu ne bufuuka amazzi ne gavaayo mu tanka mwe gabadde obucyafu mubeeredde nga bufuusa amazzi ne bugenda mu ttaka tanka n'ekala gwe nojjuzaawo ebintu byo so kikuyambirako ddala ate banaffe aba Brain Parents Day and Boni Primary School basangibwa Bukalango bagamba twalayo omwana first time twatandise okubanga tuwandiisa abaana so kikulu nnyo tuleetera omwana wetu mubangule essomero twalawo Kabaka Mwanga y'essomero Honorable Seginya gye yatwala abaana kati baakula balabirira omwana n'alabikira ddala bulungi nnyo so tojja kubanga okola ki nga wejjusa Rosemary Beddings bagamba nti okulabanga ekisenge kyo kirabika bulungi ng'okirinnyamu ng'oweebase ng'oyambadde funa night funa buno babisaza robes zino zoyambala pajama obukulabisa obulungi sex abaana abobuwala ale muzungu tapano kakati blankets mifadiso byonna masuuka babirina be banafa ba Rosemary Beddings ate Uncle John Sego angambye mbategeeze Golden Calabash gutandika nga 23 24 25 awo ku National Theatre entwa jigenda kubeera 10 so mugende mbere nga muwagira kakati mukama wange mzinze kasirie ayogedde wandika ayogedde ku robbing nti ekiba kyamututte ku robbinga naddala ku copyright kati weba ddiiru president oba omuwadde ki naye mu understanding yange wa president kyojjayo babaka ba parliament kusidinga naye because kakati saa zino gyetteeka gye liri mu zigundi eyo mu committee bwe liva lina okujja representing we ku floor ya parliament kakati bwe representing ku floor ya parliament singa government eryagala abaka bayo basobola oddikola ki kitegeeza nti nno kenza aba agenze okwogera president agambe nti singa lijja ku floor ya parliament mbadde nsaba gamba bakaba bakole ki abeerawo ne point nga chairman wa party now the question is President Yoweri Kaguta Museveni alina ababaka bali mu bisatu 360 something banji ababaka ba parliament National Unity Platform ina ababaka 5 mu mukaaga. If you go to lobby here you as well expected okujja ne wono omujjako kisinzira mu history badenga bavuganya ono kyabadde taagala nga bali bakyagalanya abadde no but this is unifying and it is for a cause wetubanga tukitambulidde eyo nga nti bano kizibo kikuba bana aba NUP
neera out of respect neno side eno oyogerezayo nogamba nti tulina kyetuvuga tukkirize as a president of federation musician federation ng'olina kyoyagala oyisaawo copyright nga ogenze wa chairman alina ababaka kuba bonna ebisatu biyinza obutakola ku olwo kubanga ono tekimufevalinga nnyo oba ontegeera kakati ekikumi kiyinza okuba kyafulumye kitegeeza you need neono n'ataano g'omu FDC inamunga 10. Should we expect other visits ezifanaganako bwezo wabanga ye bundi omukulu gyaliko awe tuba tutandikira? No, I think omanyi mu mawulire waliwo kye tuyita pyala. Olwaliro nsobola okujja n'enkuwaanira omuzindaalo guno naye nga nina ensonga lwaki nkuwaanidde omuzindaalo guno nga saagala ombuulire ki kye gukola ki kije gukola. Kenzo okugenda wa president teyagenze bya copyright. First of all abantu njagamba gambe nti omusajja wo no akubuulira bigambo bye naye kwa native yange lwaki nze nkugamba bwentyo ekisooka essaawa zino bwe tuba tutunuulira ate government yeetaaga nnyo etteeka eryo n'okusinga abakenzo bwe balyetaaga. One genda mbalegend bonna we discussed the urgent need of the amendment of the Copyright and the Neighboring Rights Act of 2006. Chicho wabadde omusuubira okuwandiika ku kifaananyi ekyo. Genda maaso mbajjagamba nkuyingira n'okusegera kiwandiika. Chicho wali badde osuubira. Lwaki mbadde nkulaga nti gavumenti eno yennyini ng'eyita mu Jerusalem Sale yateekawo ekibiina kyayo ekyagula music w'abayimbi abakadde bonna kitegeeza ye muhowuninga. Kitegeeza nayo ejja kwetaaga okulya mu music oyo. Kikulaga nti copyright ate yesinga n'okugyetaaga n'okusinga abayimbi. nafuna funyi busobozi bukola naye nga weeri. Naye nga music yenno wakadongo kamu bw'ogenda kwa Lord Fred Sebatta yamugula. Bw'ogenda kuba abayimbi bonna abasinga bawule baani bonna yamugula. Era alaba Fred Sebatta yavayo n'akomplainako bagamba percentage zo twakola ki? Music wa Sebatta akaaba nti bamubba tebakabira bye bamubba. Kati ekitegeera kati tolina ogenda kuŋŋambira nti gwe wagenze osabe president olw'okuba president etteeka talyetaaga nnyo ate nga muganda we yali mu business ya music. Okitegeera ku hotel federation weetudde nanyini wooteri eyo buli omu amukola ki amumanyi bulungi n'agenda ze yensonga lwaki abantu tubagamba nti eyakola akulembera federation si ye nanyini idea y'okukola federation because waliwo omulala ali more interested in the what in the federation. Abantu abaliyo kye batakola ki kye batatunuulidde. One bw'omala ogenda ne weekubye ekifaananyi ne president olina okubeera omugezi ennyo olowooze ki ky'olina okuwa abantu okusobola okubejjako okugamba nti gwagenze kulya. Tuli mu era nti obuwumbi 18 bwazze okitegeera bale mukaayanira wume ekaayana ne Kenza akaayana. Twagala okulaba wano ani asinga amaanyi. Gwe wuma oba oyogera eno ng'ekifaananyi ky'olinako fiina mugerwa abahudaman mwefu ate mwagala 18 bwe nfulumya nga ndi ne president ani aba ne talkability ey'amaanyi. Makko weetegekedde Kenzo billion 18 so kati president is photo share. Kati tutunuulidde nti olina okukola diversion eva ku billion 18 narrative edde ku president kyovola bayingizaamu ebya copyright tutandika ku discussinga copyright tuve ku sente ze twali badde tu discussinga nti amalwayo tegali muddagala enguudo mbi abantu bali bwe batyo anti nkulaga lwaki okwata billion 18 oziwa abayimbi sokoleka ab'ekiddukano tumalirize sente za music baleke nti kati omuyimbi okumwa million 18 nga twateesa okuzimba art city lwaki omwa million 18 billion 18 billion okitegeera ozibuwa obuwi federation lwaki tokwata billion 18 ga ntado billion 18 tuzimbemu art city egenda okuganywa n'omuyimbi atanatandika kuyimba because ezo billion 18 zotaddewo za kuyamba buyambi bana abakola ki bigambo bya Cindy agamba nti for her she's not against the 18 billion but she's against the way it is going to be distributed. Sentence just gende mu structures eziyamba abayimbi nti betaaga okuzimba art city kwata billion 18 kuba tetunagizimba bagituwene egune ete naba kukola kuzimba ebwe bajja teriyo ate econ city
ndesa nkulapa muferenga mwana oyo ne mukono yenyini yali akateka Econ City tinayo festino sito je tuzimbira nti tunuulira nti singa saa zino okwata 18 billion nogamba kale katukoleyo studio mu buli region y'abayimbi free studio ebero nti embayo teko studio ey'obwerere ne bana abaana abatandika abageregenya okujja okuyimba bagende nga watisi kale ng'ateekako yaka ebyo mako bikoleddwa ne tebiyambi o studio gye baakamala okwogerawo eya Dr. Tiweri eri musambu bebekulu ekolera lwaki tebiyambye nti ebintu bino bwe babye kubanga nezuwena takyayima nti abayimbi bakoleramu Pepper Daddy gyali ayimba. Pepper Daddy ne Cobra bayi. Mayimbira nyimba ze za reggae. Teyakola yabola kingisa. Yalukolera mu studio. Katutegeeza nti ne Daddy yawuliza mulimbo nga terunafu. Ne Daddy mwe yakolera TikTok. TikTok. Ololimba la TikTok likusendeza mu wa government. TikTok. Ate tata, ngotabadde tata. Nenyegenya naye yagikolera obo. Nyegenya big size number one tondeke kiwatwe tonkanga kuyingira emitwalo ebiri genda mu maaso obadde otugamba nti ebintu ebabi bawadde naye tebikoze tebikoze lwaki tebikoze babiwase kinno omuntu bebekulu nenjagala nti sente zo tuzikute tuziwadde wuma ekwate ezimbe studio nga ya wuma nga si yagamba nti oziwaddani sindi obakenzo ebbawe okitegeera so kati bino byetwagala okutunuulira nti bilioni 18 zetazigenda kukola ki mu art okujjako okuleekawo olutalo ntono nnyo ku emabega kaawo waliwo sente ze baabawa mu federation noda mu federation bamala bawa sente ezo ndowooza buli muyimbi kigambibwa yali alina okufuna miliyoni nga 3 omukyala agenda okumala okubabala emmere gye babadde balyawo n'okusula kwabadde basula gwe bayita mami ndowooza omu ku bayimbi yali afunanga mitwalo 7 kakadde n'atabuka n'avuma federation ogitta nga yalya nnyo ng'ate abadde yeebaka nnyo nga omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide nawo rooms nyingi nabo obupiira batakozesa baba basasuza kyavola omuntu yagana obukozi nagana sigana sasula byesisobole nga opposite ya deposit weeri yagenda omubala sente ebbanga lyamazeewo ettono lyokka nga ku miliyoni 3 asigazawo nga akadde kamu ku mitwalo 7 namga goyinawo emitwalo 7 zesigadde buli Jones kubanja n'abavuma okwagala n'afuna nga tava ku federation bali luno alayika kati abanjiwa bali luno kati balino yafa omwana ava ku federation n'atereza obutebe n'omusanga ya TV evudeko n'awala mpagi tereza so kati kino nze nkitunuulira nti Eddie Kenzo yatidde nga bajja mubuuza nnyo ebibuuzo bingi because gwe gwasoose okumiitinga President Museveni yamumiitinga bwe yatwalirayo award gye mugamba eyo gye yaleeta gye yajja nayo yamumiitingako before okidawutinga mako Ndio kuleta personal issues zo kunnyonnyola okitegeeza so kateje bagamba musajja wangula wa was it the right time okugenda okumusisinkana because it would have been a right time singa babadde bagambye nti etteeka ligenda for voting next week no meeting alero president tugamba nti wagenze mukolaki mukuyega mukubakalimi netteeka tetunamanya dinda ligenda kujja ku floor of parliament okwera nga livoting okitegeera linza n'okufiira eyo bakyali ku ground waka bakyebuuza ku bantu
gwe nga totandika gambo wagenze kuyaga president we inatukira wanaba abyerabidde so mu bino byonna president agenda myaka kinana father of the nation father yajja tajiweza ngakoze Nsambumeta agenda mu kinana he 78 yajja mu kinana agenda mu kinana ejambia tujireke ainawe jambia ine tetujja jigendamu ekyo manye tebimunyiza kutunoonya emyaka obwaka kijja ku gavumenti Estegera. So kati Eddie Kenzo abadde agenze kutula diru ye ng'omuntu yakukonfaminga ne bali okumutwala yo kwongera okukakasa nti confirminga nti da billion 18 zijja zinavaayo abyaji abadde agala okulabako baani bagendo ziwa ne bamugamba nti kati wuno tumuleese gwogendo ziwa tewali business yamanyi nyo badde bagenze kuteesa ku copyright so it is money because president yo mulimu gwe sigwa kumanya gwa kusayininga kuteeka limuleeteddwa n'ateekako omukono okitegeera Kenzo yali badde saazi singa badde na meeting na speaker nti oba yagenze kukuyega speaker agambe gwe yasindika okugenda okunoonyereza kuteeka aliko myawo ddi that would be understandable okitegeera naye kati bino byonna byongera tukonfaminga nti n'ekyayogerwako nti bali mu kukola luyimba lwa president lugendo kwa campaign ejja kiyinza okubanga nakyo kituufu nakyo si kibi because wabanga agenda basasula it's not a problem kati omanyi oto bayadde agenze kubagaininga lugenda kubanga mutwalidde mu demo awulirize mu demo oba naye asulemu nga okitegeera so kati ave mbine ndokubyala babakedde ebintu Museveni yanaabakoze ebirungi byakyakola banabyongera mu bwongezi tuyinza okukola yo olulala omaliriza PG Express we kati tunagwa atinga yo line ennungi line y'amayinja eyo gireke so right tweyanziza now the bigger picture sente zoogeddwako nnyo mu federation naye wakati mu sente ebyamaanyi ebituufu bonna babyogera boogera ku copyright n'ebirala binnyo byetalina kufuna mu music naye sente zino ebiseera ebisinga naddala nga zijja mu ngeri etali ntuufu ekisooka abayimbi ba federation yabo ekyabasisinkanya bwali busungu olw'effujja eryabakolebwako mu kalulu eryabakolebwako bapromota mu kufuna sente za covid relief money abayimbi abasinga David Utalo yavirayo n'akaba amaziga David Utalo yakwata n'ateekayo fayiro ze bapromota ne bazisazaamu bwe bati ne bakozesa lisiiti ze bo ne bajjayo sente ate ne batakola ki kugaana okuddamu okumutegeka n'agaaka neetegeke oba mufa ontegeera bulungi era kivuga tukyebuuza promota oyo eyamukkirizisizza obumutereka ku seena yali yagaana ba promota naye ebibaluma ebituufu babikola ki babimanyi naye wakati awo bagijikawo sente the question is ntambi kiki ekiremeseza abayimbi b'e Uganda okuyiga basobole okulwanirira ebyo ebituufu bye balina olwanirira nga tebawuguziddwa sente kubanga nze ndowooza bilioni 18 ezo singa zijja mu mbeera gye tulimu ze zigenda okusuula federation naye ng'ensonga enkulu ze boogerako zo weeziri copyright bajjogerako misana ki emabegako parliament yaleeta etteeka lya YouTube yaliisa yes ne percentage zirina okusalibwako essaawa zino abantu bakyasinza okukola sente nyingi ku YouTube bayimbi and that is ebyo byonna byandibadde biri enclosed mu copyright law ne tebyogerwako ebyo bayimbi basinga okubeera affected ng'ovudde ku baana baffe ba YouTubers na biki kiki ekitulemesa okutunuulira ensonga ennene sente ne zitudivertinga okay ekisookera ddala muganda wange Kasirye yabadde alina ekyo kyali mu kututunuzaamu ekintu tulina okusooka okumanya oba tuyinza obutafuna mukisa kumanya ddala kiki ekyateekesawo federation but we believe nze nganza omuntu sekirina omubelievinga it was a kind of a political mwalimu political element ey'amaanyi lwaki federation eyo weeri okitegeera nti there was an agency for the need of controlling Uganda's music okitegeera kati nga mulina okuteekawo something ne mweterawo n'abantu bammwe abasobola okubeera submissive gye muli that's why twayogeddeko baku episode yejjo ne tugamba Bebe Cool twayogeddeko roles ze nti musajja wa yero abaddeyo biki ne mu kujja kwa federation tumulabanga
probably ayinza okubeera nga ye mukulembeze mu inception tumulaba oba kitegeera naye saawa permanent secretary wa federation yes naye saawa zino mu gino emivuyo taliimu that he's trying to place very smart naye nga the biggest image etutalaba direct control of Uganda's art you are treasured yes Milioni 18 ezijja yalina okussaako omukono webale nti nti bino ebya ssente betuli mu kulaba billions 18 ebyaddala there is no kind of money oba bade trillion eyinza kumala obizibu bya music wa Uganda ekyo njagala nkibagambe saawa zino ebigenda okubanga bisinga okuvaamu kwe kulwana saafuna nafuna n'abaweereddwa babeere nga they cannot even account to anything ekibaweereddeyo so kiyine kisigala nga kyasimba kya weekiri kisigaddewo ekya control olwa political reasons endala for example wobeera ng'oggyeyo element nga ya copyright amendment nti gye basinze okubeera nga bakulembeza nga ekizibu ekikyasingira ddala ekiremeseza abayembe baffe okubeera nga babaako level kwe beeyongera copyright law saawa zino eriko eya 2006 gye bakola regulations mu 2010 nti ebaddewo naye bayimbi bangi nnyo batamanyi na kumanya mbono weeri era saawa zino abasinga bagamba n'okugamba singa tubaye tulina copyright singa muzeeyi atusayiningira copyright bo bamanyi n'okumanya mutekola ki teriiwo that is number 1 ne mukubeerawo kwa yeye enkadde olaba nga gundi kyagamba sayimo kiwagambye ku show ya Kasuku no ita example ya banaffe abali mawulire abagenze ebweru w'eggwanga n'obuuza have they explored enough opportunities eziri wano okitegeera kati ne wano have our artists and creators explored enough mu copyright enkadde eriwo nga tebannaba kuleeta nnongoosereza kubanga ennongoosereza zigenda kujja naye tezigenda kujjawo bikadde bibaddewo kati mbeera nga temunaku embracinga bikadde bibaddewo na butebe biyinza okubeera nga bibadde biyinza obbayamba kino kibeera kyappa mu ggwanga la Nigeria mbadde nsiba nkigamba abantu nti copyright amendment yaabwe ezejjo juzi March 2023 wano babadde bali ku nkadde ate ensi zonna zonna ezaaliko wansi wa Bungereza amateeka gaffe gagala okubeera nga gafaanagana agasinga gende Kenya gende Ghana Nigeria Uganda kitegeeza ne copyright yaabwe gye babadde bazanyirako before the amendment ebadde yemu ng'eyaffe but it is the same copyright law gye babadde bafuliddeko abayimbi bannaggwadde ab'amaanyi bana bonna bagendeddemu eyo ekyokubiri nti n'obeera okoza amendment because otwogera ku copyright kubeera ku protecting emirimu gyabwe mu users kitegeeza nti oyagala kwejjako bamirimu gyammwe naye ekigambo kye bayita obubbi kyo tekigenda kuvaawo nti omubbi ye muntu nti nno ogamba muno mbadde nkosa tricycle nga kufuru kati kanzire ku Solex era mubbi afuna engeri ogezaako buli kimu kyogezaako kukola n'omubbi accountaringa kitegeeza ne okola amendments era n'omubbi agenda kubeera ng'ayiya naddala mu ereno gye tulimu ya digital tosobola mu ggwanga erya America essaawa zino bagamba yemu ku ggwanga erisinga copyright amendment ennongoofu nti yagendamu elements zonna naye bagamba US government spendinga billions nga 3 buli mwaka okukabinga piracy oba kitegeera so nobogenze mu ggwanga kyonna lyonna piracy egenda kubeera create ya waggulu naye have you explored other options zemuyinza okufuniramu ssente kubanga tebanna pirating atulinawo ala film okugenda ku pirate channels it takes time oba ntegeera weetuukira ku pirated channels nga nyiniyo aginyunyuseemu nti yes olujja olusooka olwannanyini content kizibu okupiratingirawo content webale nnyo agituna kati mikono gy'abagitundidde be bagireeta eno ne bagipiratinga nti wa firimu yakulaga firimu esokera ku theatres wa box office cinema n'agijjamu biliyoni ye n'agamba kati awo ne bagipiratinga at least ajja kutunda cultures zaffe kati agenda weva ku box office n'amanya owe Philippine aguze rights owe Bundi aguze rights kati nafuna eza rights kati batunziza rights wadenga abana amateeka gabagayidinga obutagira kintu kye wawe wava link kyengamba kati sanyuma obuzibu bwennina nze omuntu abelieving nti okwegatta geemaanyi naye ate nze omuntu abelieving nti mulimu models ezimu ng'ate okwegatta bwe bunafu nga mu angles ezo mwe muli music music structure waayo baamukola nga alina kubeera independent music bamukola nga ebirina okubeera nga bimufuga ate ffe twagala okubeera nga tuzibiikiriza for example kwatagana ogenda mu ggwanga erya America essaawa zino ebimu kubisinza okutunda industry ya music butakwatagana beefs conflicts feuds west coast east coast ne beekuba big ne paaka n'okufa baafa ne baafiirira oba basacrificinga kati essaawa zino bajeyizi bakola ki bathrivinga nti kizibu nnyo ogatta abayimbi n'obakolamu obukulembeze mbu wabeerewo abakulembera tekiriiyo
mujaiza sabazo jaiza kulembera nga yomu kubasinga amanyi talina wa kulembera oba kitegeera ogenda mu Nigeria bana boy yandi badde ya kulembera abayimbi neta takulembera ogenda sanga Davido nga muisamu eggali music aberenga atambula mwaba wagizi ba conscious mbere ku bunkenke mufune bye muwagira biberenga bibaveza ne media eberewo oba kitegeera kakati woleta mu element y'abayimbi nti abayimbi be kulembera babiri abakulembera tekigenda kuberanga kikola logically wagenda bawo muyimbi asigale wagambe edikenza kulembera atya yalina hiti. That's why bagamba nti okubeera omukulembeze wa music toyina kubeera ng'oli mu music. Kakati wabeerawo obukulembeze wa music obulala ku structure endala neso si mu bayimbi the systems ne policies nti mawanga amalala wabeerayo for example line ministries nitugamba tujagendera mu ekyo tujagendera mu kiri nenga ku muteeko guli ogw'abantu abali technical nga n'abayimbi tebali part and parcel of that because kiba kugira okujjayo kino ekirala kiri creative ti mu fields mu beefs kyekiyinza okubeera nga kikola kyebali baagala okubeera nga bakola bali baagala ba creating ekintu ekiri parallel nga wala federations endala ezifuga ebintu ebyenjawulo nga wogamba nti fufa agifuga ye magogo ali absolute ku buli kimu kigenda maaso omupiira gwa Uganda wasalawo ebeera ogenda mu bikonde UBF Uganda Boxing Federation Moses Muhanji ogenda mu basketball FUBA kati yoga bisobola okubeera nga bicontrollingibwawo ne music tasobola. That's why into sanga Kenzo nga ali mukatu ye mukulembezi wa federation nenga ne federation yenyini nja kulembera ewakanyizibwa ate wegendeza aba bakulembera baawumula ebintu etosanga magogo gasamba mpiro webale nnyo oba kitegeera nti Kenzo ayogera kino Cindy ayogera kiri Sahe na ayogera kino takugunaizinga bano kati kyekyo obuzibu nenga singa bagalo beatinga kino nga bagala direct control nge yasfufa ate abalina kuddeyo mu tteeka act nga act yateekawo zino eza sports negamba mu 1958 ne bakola act eyo eya sports nefugibwa National Council of Sports as an act eyagamba nti walibeerawo ebibiina ebiri absolute ebirifuga bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula Abakamanyi Fest 2023 Abakamanyi Fenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kye kiseera ekituufu mujje tutabagane mu Bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu ku emu mu style yennyini ey'Abakamanyi bw'onyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe eyawano ku butaka ffe tufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'Abakamanyi tuli bakuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate mmeezi y'abantu abataano ya $2,000,000 emizanyo ne babirambika bulungi nnyo kati wano kyajjanga you want something ekigenda okubeera absolute ekigenda okubika naye nga ate tekigenda kubeera legitimatized tekigenda kubeerawo mu mateeka kwe kuwakanyizibwa okusookera ddala oba kitegeera so mu kuwumbawumba muganda wange Simon nze ng'omuntu sinza kuba na buzibu nga Eddy Kenzo asinkanye mukulembeze w'eggwanga nti fena yes ne mu nsi nazo nti oba olina kyokoledde ensi babaganyo state visits nti America yawangula 2008 basketball mu Olympics China Beijing tiimu bagikwata bukoloko ne bagitwala mu White House ne meeting Obama okitegeera naye kati mu Uganda I think obuzibu bwasinga okubanga bujja nti ebintu ebyali nomo kati biri abnormal n'okulaba omukulembeze w'eggwanga wagenda kubawo political sentiments bagamba oli compromised walidde oyagala kutunda banno naye nga luli kyali kiri very normal kati politics oli ali wali waggulu asenkedde buli institution ti n'okulaba omukulembeze w'eggwanga wadde obadde olina ensonga entuufu basanywa bagenda gikubamu ebituli Kasirye okusinkana kw'omukulembeze w'eggwanga kiteeka federation at upper hand against woman mu Uganda nga bwe nakugambye nti nsi ya ddiiru okitegeera ate nga ddiiru editaminingibwa kwani buloka wako tutte okitegeera naki Makalina kyeyayogeddeko naga mu kaseera nga ssente zijja neyandibadde alina zigaba asooka okwebuuza naye ani omutuufu gwenziwa mu kaseera ako ng'ali mu kwebuuza ono ali ne bafiina be nga bwe bakugambye kati oli n'agenda nasiikana omukulembeze w'eggwanga olwedde baki tuyina eb'emuziro tuyina abantu betumanyi wano abagendanga ne beekubya ebifaananyi ne pulezidenti si lwa bulungi kujja tisitizatizirako balala abamu ne beekubya ebifaananyi ne pulezidenti babiteeke mu ofiisi zaabo bafere twabirani wano mu kalulu ng'oli alina ekifaananyi kyakyagwanyi n'afuna kaadi y'obwakansala bibaddengamu okitegeera ekifaananyi ekyo kikulu naddala muntu ng'abaliko waggulu muki oba n'ekifaananyi kya muhozi emabega ku mmotoka nga toyagala traffic akwateko okitegeera oli n'akwata namba puleti n'agiteekako wano MK Ame
ng'abasirikale batya n'omubuuza ogirina mu mateeka oba ali mu t-shirt ye yabikubo naye yaani abantu bakozesa obuyizi obuli absolute oli owa boda n'amutomera side mirror n'akubira kabangali 8 ne zipaakinga awo ng'ate obadde omulabanga muki nga muntu wa bulijjo kitegeera kati Uganda ani yabula oli ajja neyeekubye ekifaananyi n'akola ki n'ayitirawo kitegeera so kati kino eba hapa andi ebemmeka emuzimu ne mu kubayimbi bennyini abayimbi ababadde batandise okufuna enkyukira nti oba eno ddiiru teeyikutuke nga baagala otandika ottagala bwe balaba omukulu ng'ali omukulu aga kyengedde yabataddemu ne koodi mugenda sisinkana president ate osegedde kati buli ali ku board jukira fe ebiseera ebisinga ba artist wane ebiseera ebisinga disadvantage yetufuna nti we bagenda osisinkana abakulembeze abali ku level eyo abasinga badiscussinga personal issues era ne federation lwetandika prime minister lwe yakyalayo eriyo muyimbi nga munene nga basi mu ggwanga lino ya discussinga personal issues nga amulaga nti ayina ennyumba ye bagitwala ku mabanja ga bukadde lukaaga ogamba oli gwe mmanyi nedda waayo kumaawo okitegeera kitegeeza nti personal issues z'overseedinga ki agenda entuufu okitegeera era olwaleero nga tumaliriza sayimo kyenjagala okwogerako ku muganda yange teyayogedde kiri amazima gali nti ebimu ku bye tuyinanga ebizibu bya art sibutaba na studio za bwereere ezo tetuzeetaaga okitegeera tetuzeetaaga ekizibu kye tuyina mu ati kimu ensi endala we zitulekedde nti ensi kati eri digital infrastructure ya Uganda nfu nti ofuluma bufulumi mukono network neebula oyo muntu tagenda zanya video yo ku YouTube mugenda bba neggwanga nga mulimu abantu miliyoni 45 naye ng'oluyimba olusinza okukuba lwe mugamba nti luno lukubye mu mwezi mulamba luyina miliyoni 1 ku YouTube kyokka ate nga mumawanga amalala bagamba nti lukubye mu lunaku lumu miliyoni eba ekola ki eba eyingidde lwaki data wa bbeeyi omuntu ali ate nekirala ne netiwaaka nfu bye tulina omugamba byalina okutegeera okitegeera kati gwe wojja bino simanya biki ekirala copyright kyekicopyright kisimple bwannannyini ng'ono waalina ekyapa ku ttaka lya wano gwe copyright yakuwa ekyapa ku music wabula takuwa ssente nti bw'omala okukakasa nti wange oteekeddwa ate okumusindika infrastructure eno eya digital ati nabitulage mugudiyeemu agenda gye yatutte tubeere bagumu abitulage mu agenda gye yatutte tubeere nga tuli bagumu nti representation yabadde ki yabadde entuufu okitegeera mu Uganda ekintu ekimu ku bitawanya endongo ebira tewali record labels zisayininga bayimbi bakwatirako muyimbi teetaaga kyabwereere yeetaaga amukwatako nga naye agenda kufunamu record labels ekimu ku biziganya okubeerawo lwa nsonga amateeka agafuga endongo tegaganya muntu ono kutunda ndongo ye bulungi olwaleero Swangies esurvivinga kubanga emabega waayo eriyo marketing agency okitegera si record label nti just eriki olwaleero record label wezibaawo nga structure eziganya okutunda music ki ekigenda okubaawo oyina digital infrastructure numbers ozirina oyina record labels ezisobola okuba nga zirabwako record labels zino eno nga Swangies yesobola okupiikinga Sone n'egigamba mutuwe home office Sone Uganda ebeewo Sone Uganda bwenajja kyegenda okukolanga owa Swangies agenda mu Sone n'abagamba ndeetaazawi naye alubamu yesooka neetaaga miliyoni 1 ya dola mwe mugimpe nze mu producing tumu marketing alubamu tubawe publishing rights mu publishing tujjeyo sente fenna bajja zikuwa bwenaafuluma bagipublishing bagiteeke mu global infrastructure eyabo etambule bajjeyo ezaabwe then n'azaabwe akole ki afune abanigeria byebimu ku bye batusinga nti zino zonna zajja digital infrastructure singa ebeeteredde n'amateeka ku internet ne gatereera tujja banga Kenya zi YouTube zijje okitegeera kitegeeza president oba osobola omupiikinga nti bino byonna osobola obikola kyo bimarketinga bino byonna bibamu mu package yaffe nga tubiidinga simanyi actually ku kintu songa yakasirye natula muteeka parliament bayise erya YouTube nga government ebintu byerowoozaako bitufunga yagala okufuna ku ssente ku buli website esolooza ssente okuva ku bannayuganda oba ntegeera ti Facebook woba ojja n'olanga n'okola ssente mu Uganda twagala ku percentage yo naye ngene neebuuza ani yabuuza etteeka eryo nti mu America yina nyini YouTube era America efuna 25% of the revenue collected from America. Not on your total revenue, but revenue collected from America.
kakati singa tufuna omuyimbi ategedde online n'agende wa president n'amugamba nga A-pass naye n'agamba president nti bw'otuuka ku statistics z'abalaba content Uganda by the way yesinga channel entono erabibwa abantu abatono okuva mu Uganda eri ku 20%. Oba ntegeera nti singa okola ng'ovudde ku bbeeyi y'obulango bw'omu Uganda naye nti singa okola n'ogamba nti bwanne Uganda katuwe access ku internet omuwendo gw'abalaba gweyongere kitegeeza nti company webanga YouTube webanga esolooza tugambe obukadde 2 okuva mu Uganda 10% eziva mu Uganda zogenda okujjawa president wanaabalamu n'agamba nti YouTube channel mu Uganda mulimu meka ndi tutuuse mu 1,500 nti ziba sente meka nti nsobola okukola akawumbi okuva ku YouTube oba ntegeera twetaagisa ki twagala internet etambule ku buli munnayuganda agifune president agenda kupapa agende nga bwe kyali ku nnuuni naye era oba ntegeera tibamubalira n'amanya nti ennuuni ekola n'abimplementingirawo bayategeera nti ekola ki Saimo ffe birwaki tubiteekayo nze ngavale nga kati nnyo ngava ku nsonga eyo nze nganzi nti ne bwe tuba tumupiikinze kyaseeza eziba nti kati kino ngenda kuddamu nkyogere nze sikkiriza ng'omuntu nti gavumenti erina interest mu kutereeza art singa ebadde ne interest abantu abatuufu ab'okubuuza weebali olwaleero twogera ku A-pass nga king wa online naye tetulina James Property kati akolera Spotify artist and label managers gospel music Africa atambudde amawanga ag'enjawulo n'abenchmarking ebintu bino bino bye tubeeramu wano e Kampala mu Parapase n'asomesa ne ku bayimbi beeri kubanga knowledge amuyina position mwali emuyamba okunetiworkinga n'oconnectinga ne manager ku Spotify yenna mu nsi yonna ku level yonna ne mu generals eki endala oyo omulina oyina abaana nga ba Hannington Bujinga abatambudde ne ba benchmarkinga industries ez'enjawulo eno era ngenda kuba nayo ndoza ku lw'omukaaga mwebali muno ayinga ensonga y'okukyala kw'omukulu ne ku ngeri gye kuyamba mu corporate ku byokya ngenda bba nayo otegeera bamanyi kye bayita shop business bwatambula mu mawanga ki amalala they have benchmarked they have seen oyina abaana abali ku digital wano oyina abaana abakimanyi nti weetaaga sente bwe ziti okubreaking oluyimba mu Africa budget si just bya bigambo kitegeeza bw'obanga oli intentional kye twali tubagamba industry teteekeddwa fugibwa bayimbi industry teteekeddwa fugibwa ba business people ministries eze Uganda eggwanga kati galwaninga nga business this is a brand Chovala Rwanda erwana okusindika smart visit Rwanda they are promoting the brand Rwanda to attract the world to come olwaleero ne tunabane ba artist nga baakabi kigenda beera kizibu okuba okucrossinga lwaki you want a Ugandan artist to cross nga Uganda ng'ensi nayo temanyiddwa Rwanda eri mu kulwana emanyike nti ojja kwagala okumanya mu Rwanda eriyo kyekirala otegeera ebyo ebintu abantu babipiikinze naddala abali muki abali mu tourism naye nabo tebakola ki tebayambiddwa olwaleero tudiscussing eggwanga nga Rwanda eri mu kuzimba irrigation system ng'eyita mu kitundu amazzi gakulukuta gati ffe tukyali kacupa anti omukulembeze ke yatuwa tumalirize ensonga kakati njagala ensonga eno tugimale ebigambo biringa bibikola ki olaba biri but tukifunyemu tutya mu dakiika 2 emu ng'osiibula ojja kudda n'obulango asigenda kuba bulango leero ensonga nkulu nnyo tukifunyemu tutya kubanga already president kala at least Kenza amumanyi they can talk awe tunadda mu bikoze bitya at least njagala katukozese this connection eriwo let's advise Kenzo tukifunyemu tutya tusisinkana ono n'oluyinza okujja maybe ne mu lw'abayimbi tukifunyemu tuteese tutya abayimbi bano mu lusisinkano ne president tulufunyemu tutya nga tetunulidde kasente anti bwe tubanga tunafuna mu lusisinkana luno nga tetunulidde kasente tulina okusooka okulaba nga tupushinga nnyo okwegatta kw'ebibiina bino ebibiri Federation ne WUMA bisooke bijje wamu bikwatagane bwe binaamala okukwatagana nsuubira bajja kutuula ku mmeeza emu baleete ideas ez'enjawulo nga teziri mu personal interest tinze njagala kino naye nga tuzimbira ki tuzimbira industry era mu lusisinkano oluddako mba nsuubira okutunulira ku basajja nga ba Silver Kyagulanyi
abaludde ebbanga nesiva gobujuliza yayina obudde abuyina uma buli webeera ne meeting abeera nabo ali ku saati agolola kakindo bwa okitegera abeera nabo talina kagolola naawe era nga Kasirye bwayogedde nti nsuubira mu meeting eyo okulaba mu basajja nga ba Hannington Bujingo sisuubira meeting ya Eddie Kenzo yekka kugenda nga agenze kwogera ku nsonga ya copyright nga atudde n'omukulembeze gwa because bw'obeera ne president asobola okubulira ebintu bingi ne weerabira nekyo wagenze omugamba n'ova so olina okubeera n'abantu kati ogenda otuuka mu 9 ng'okooye tebabavaayo kiro so kati tusuubira nti mu budde obwo wanaaba kunyumiriza n'ovaako leka bano abantu abalaba ogenze nabo bakujjukiza ekiba kyakoze ekiba kyakututte kyakusatu banne mwe kyemuli okwerabira wano nga tuli wano ku pano gavumenti tesobola kukkiriza ssaawa zino erokopera tujoogerako wano naye etya tekkiriza bayimbi bano kuddamu bagaggawala ekimanyi nti singa eba copyright bagenda kugaggawala mwe kyemwerabidde ate omuyimbi buli wanaagaggawala agenda kubeera untouchable. That's why oba kyova baagala bagibbe kubakusula bawa kubaleero wentegeera okana bakitegeera baddeka waliwo omukazi ng'ali mufumu yakitegeera ddona omusajja tamwagala nina agamba kati kamubbe nga akameeza ati simumbeeko kyemukola kyemufunamu because singa onaakwata omuyimbi n'omuwa ssente n'agaggawala agenda kwata kyakweguya abaddemba oluyimba lumwe alukolako obukadde 5 onaaba onaamugamba ojja kuddamu omuyite mu bikampeyini byagaana okujja obiyimba mwagambe oba tolina kawumbi sijja kuyimbawo tumenya babwerere kino kikulu kyemuleese mubejjeereza balabbenga bye baagala bali bazaffe nanti ezo sente zaffe sente ya muli wa musolo edda ssebo ezo sente zaffe agaboozi gammwaga gabatwala simba osiwana kati so mulina mukutunuulira kino government copyright tama na kutuuka ne wakyaliwo n'ebizibu ebirala ebimenya abayimbi mu kutegeka ebivulu mu byomutali kutunuulira omusolo gwayiwala okutimba ekipande baana bazisala buli lunaku mu Kampala KCCA okufuna ebbaluwa ya poliisi yokka lubanga lutalo okutegeka wano ekivulu okitegera abasajja bakusaba emitwalo kina bakusaba emiliyoni y'essente nga bazze okuswipinga mu kifo kyo ate ne batuuka ne bagaana okitegeera ne bakujjako miliyoni y'essente nga bagenda kwa station ne bakuwa abasirikale 3 ebyo tuganyo bitunuulira nabyo tukyali ku kino wali 2 mu 5 2 musinga wabaawo ekyo singa wabaawo ekyo onoonese Sirinias okitegeera so kati waliwo n'ebizibu ebyo ebisookerwako ebiranga tunatunuulira copyright ate byolina osinkana n'omukulembeze gwange omugambye tugambire kuwa poliisi batwanguyize mufune atugambire ne ku Jennifer tugambire nga bw'okyapushinga copyright ne bino ebizibu ebirala ebitonotono bino ebiri okunyigiriza abayimbi twetaaga tubitunuulire okay nze mu kuwumbawumba ngamba kimu gesture Eddie Kenzo okulaba President Museveni kiraga ekifaananyi how rotten our system is why nti olina cabinet ministries ez'enjawulo each one yali assigned ku kintu ekyenjawulo for example nti ensonga yabera ya sports ministry of sports weeri wadde Kenzo etuukira mu genda weebale nnyo kyembadde gamba nti lwaki ministries ezo zebakira ku mirimu nti all this data omuganda ne gwayogeddeko alina okubeera nga alina wa collectingibwa n'akuŋŋaanira wali nga instead of meeting y'omuyimbi ku president ebeera wakati wa cabinet minister n'abayambi be okwanjula ensonga zino eri mukama waabwe eyabasindika kiba kizitowa nnyo n'okulaga nti bannesendi yaffe y'omusobo tekola ki tegenda togge kino ekya Kenzo ne president kyali badde ku last gundi eyo nga kirina ceremoniyo kyakifaananyi kubanga n'ebyaddala president talina budde bugenda ku inceptinga bintu ebyo mu mutwe gwe n'obimugaba abangala ba rocket science nenga baliwo abantu abakugu be yateekawo babe twateekawo abasobola okwera nga bahandolinga ensonga ezo nti singa tuteekawo system oba embeera nga saimu abalina kyagala ekyabamawulire instead of ogenda ku commission eba regulating UCC ne ministries line ministries zamwe nga alina kugenda sekinoomu kubeera nga ebizibu bye abibulira president nowa omudala gwa chapati n'omuyimbi najja nowaki president namujjako buli kimu agenda kukola mulimu president tulina okumanya oba president tebukola weebutyo munaye muganda wange okitegeera ba president abeera kukola those final decisions kukola final decisions ezo naye nga waliwo abantu abalala wano abayamba ku technical level kati amala kusubya president kwambala mask kwekubya bifaana kati n'olwensonga eyo nti eggwanga ddyo welito we lyatuuka naye kuba kugulawo taapu
mujja kuyita president nenjagala kubuuza yalambudde n'enguudo ebifaananyi bya president nga bantu bali mu masiki nga bibi bakaddiya Mike Kenzo yafaananye shara mwana nedda ssebo mukama obi wange gwoliko ekooti nayo nnene bulala bamutiisatiisa tuyambala obupale obuzibu bw'okujjamu gy'olaga mbu president ayiza olaba akapayipo n'agamba agenda wakapayipo bagambe yadde suuti ya padde ebitama yadajje abalala ate bagambye yadde ya beta naye nga olid olosaibo ati industry ye Uganda manyi buli omu aginyumiddwa mubeere bulungi basebo ne bannyabo mweraba